Joel Mafabi y'omu ku baagala okukwatira ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Mbale Industrial Division. Ono agamba nti ye ne gwe bavuganya naye tebasobodde kukuba kampeyini ez'awamu olw'ensonga z'atuwadde. Competing with someone who is the chairperson, you get someone having two positions. They are the ones designing the campaigns. They are the ones who are managing the staffing of the people. They are the ones who are signatories on the party accounts. Literally, they are doing everything. Ono agamba nti gwavuganya yagana okugoberera enambika butya bwe bayinza okukuyega mu balonzi nga bali wamu. The plan was given by the registrar, but unfortunately, my opponent, when I reached out to him, he did not have interest in doing the joint campaign. Ssentebe wa NRM mu Mbale, John Wamboga Wekesa, ate nga yavuganya Mafabi, awadde ezimu ku nsonga ezaavaako abantu obuteetaba mu kalulu akawamu, okuli n'abavuganya okutuukirira omuntu ssekinnoomu. Ye ate abadde alina obubwe, namulabye yavuga nguudo, avuga streets. Naye ate nze nga njagala kutambula house to house, door to door, village to village, ne tubanga tetusobola okukwatagana. So buli omu na campaigninga. Alex Ruhunda avuganya ku ky'omubaka Fort Portal Central ku bendera ya NRM, agamba nti ekibiina tekyakola nteekateeka emala kusobozesa abavuganya kukuba kampeyini ez'awamu. Nintekereza mu maiso oku ekigambo ekya okugendera hamu musaba akalulu ekitebe n'abaningoza ky'amagezi ekiba kireke abokuba abantu baitu tibakayikira harulengo olwokurora ngu bakuzire mu byendema kuraba mu byakaruru. Kyokka n'avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa Fort Portal Sylvia Lwabogo naye ndowooza ye teyawukana nnyo. Agitwambezi rugenda kuba kandi akaberera agreeable itone tukayikiraniza n'ensonga egi baitu tibyasobora kubaha kwa bakana bagamba sente zikabanze tagisa kutekaho ebyoma kutekaniza rallies kumobilizing abantu zazoka zikaba zitakabere kwika so buli omu mulitu akagenda maiso na program yenko kwa kabategekere. Bano bagamba nti enkola eno oboolyawo yandibadde nnungi wabula eriko obulabe obuyinza okuvaamu gamba ng'okulwanagana. Tekereza kabantegeka yohanga habokuba handi mbere ndozera abantu bagenzera hamu omo bakubaza mugenzi we kintu ekinde kitamusemererire abasagi kibole ne barwana na abono nosanga abantu haruga mu violence abantu kuterangana gamba nakayimukirira akakusana kakati. Paula Awich akulira ensonga z'ebweru mu NRM agamba nti wadde wabaddewo bitatambudde bulungi mu kwenja akalulu akawamu basobodde okufuna abavuganya ab'enjawulo abasobodde okukikola nga tewali ayingiridde munne. Is that to about 80% joint campaigns were successful. As you may be aware, joint campaign is a constitutional matter. Abamu ku bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya bagamba nti enkola eno eva ku bawagizi abatasobola kwefuga mu nneeyisa yaabwe sako n'ab'ebyokwerinda okweyingizanga mu by'okulonda. Naye ng'okulwanagana kuno kwongera ku kuteekebwawo olwa ebitongole by'ebyokwerinda okwenyigira mu kampeyini zino nga bizenyigiramu nga tebitawulula balwana nenga biringa ebiina oludda lwe biwagira nga bwe twalaba lw'emiyaga. Mu America nti abeesimbyewo kuba president babatwala ku debate ekyenjawulo. Debate zo mu America tezibeeramu bantu. Singa zibeeramu abantu baalirwanye nabo. Ye twava nga omu agenda n'aleeta abawagizi nga bangi oba abawagizi abasingawo obungi abazookuwuliriza nga bawagira omuntu omu. Omulala ne bamugaana okwogera. Eky'okwenjeza awamu akalulu kyasalibwawo akakiiko k'ebyokulonda mu NRM n'ekigendererwa eky'okwongera okunyweza obumu mu bannakibiina abeesimbyewo wabula nga mu bitundu ebimu tekisobose olw'abawagizi b'abeesimbyewo okulwanagana nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Okulonda kwa kamyufu ka NRM kwakubeerawo olwokuna lwa wiiki eno kyokka nga nako abantu bakatunuuliza Lise George kuba muze mubeeramu emivuyo. Juma Kiria, NTV Akawongezi.